mpaka z'amasaza ga Buganda oluvannyuma lw'empaka eza 2023 okutuuka ku mutendera gwa quarter final. Olukiiko olutegeesi nga lukulembeddwamu ssentebe Sulaiman Ssejjengo lusisinkanye abakulembeze ba ttiimu 8 ezatuuka ku mutendera guno nga bano bakubye ttooki mu mpaka nga bwe zitambudde. Mu kiseera kye tulimu nga tugenda mu knockout essaza erivaamu lireme kulowooza nti tuvuddemu obulamu bukomyawo so nga ate tulina sizoni endala. Twagala okulaba nga amasaza gano gayiga okumanejinga okuwangula n'okumanejinga okuwangulwa, kubanga ku nkomerero ya weekend eddako tugenda kuba tulina amasaza 4 agagijja okuba nga gasigaddeko agenda okuzannya oluzannya oluddirira oba lwetuyita olwa semifinals. Ono era alambuludde ku nkyukakyuka ezikoleddwa ku mupiira gwa Kyaddondo ne Buddu. Afe ab'Ekyaddondo baatuwandiikira ne bategeeza nga balina obuzibu n'ekisaawe kyabwe ku lunaku lw'Essande. Ekisaawe kyabwe kiri ku ssomero ku lunaku lw'Essande abayizi bajja kuba bakomawo n'ekyo baba tebasobola kuteekawo activity ya mupiira. Ekisaawe kiba bize ne basaba tuguteeke ku mupiira ku lunaku olw'omukaaga. Badde batera kukyaza lwa Ssande ne omupiira gujja kubeerawo lwa mukaaga olw'ensonga eyo. Omutendera gwa quarter final gutandika weekend eno ku lw'omukaaga nga Buvuma eyambalagana ne Mawokota, Kyaddondo etunke ne Buddu so nga olunaku olw'Essande Bulemeezi ekyaza buweekula olwo Gomba bubeefuke n'essaza lya Ssingo. Gujja kufaananako nga gwa Gomba ne Mawokota kusinziira ku mpira gye tujja tusamba, era Ssingo nesirina kutya kwonna nga Gomba. Ssingo bwe twali tutandika okuteekateeka ettiimu yaffe yatuguza abazannyi ne tugiwa ne tusambako nayo tugikuba 2-1 ewaka nenjiddira ewaayo nenyikuba 3-0 kakati ataawo Ssingo n'amutiirawa. Bwana bagamba nti kolo nali neweerera Buddu olw'ensonga nagirinako akakuku era ekituufu nakikola nti Buddu nagikubaho omwandaawe era kye kimu kyengenda okutuusa ku Bulemeezi kuba Bulemeezi nayo ngirinako akakuku. Sizoni ewedde yampisa si bulungi yajja netonyeza newaffe enkuba era gwe mupiira gwe ogukyasinza okunuma ku nsi kuno kubanga golo nakaaba ezziga. Kakasa bulungi nti embeera mwenteeseteese ettiimu ey'Amawokota esobola okugugoba neyongera ku luzannya oluddako kuba bwentunuulira Mawokota ne Buvuma head to head Mawokota aba akyali waggulu era nga pozisoni eyo sijoogerako bwogezi wabula nsaba abantu bonna bajje babeerewo Buvuma. Nga Buvuma tweteeseteese bingi nnyo bye tutunuulidde nti guno omulundi gwaffe ogusoose okutuuka ku quarter finals. Challenges nyingi naye ttiimu eri wamu, abatendesi bajjasembulinze bulungi. Zino z'empaka z'amasaza ez'omulundi ogw'e19 nga Busiro be bannantameggwa b'omwaka oguwedde.